katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Oyagala sente? Do you want money? Oyagala sente? You want money? Oyagala okuva mu bwavu? You want to come out of poverty? Era uli oyagala sente? And you feel you want the money? Sente teziri walala. Money is not found anywhere else. Sente zeekwese mu bizibu by'abantu. Money is hidden in people's problems. Sente zeekwese mu solutions. Money is hidden in solutions. Bw'onoosobola okutegeera problemu z'abantu, If you shall be able to understand people's problems n'olowooza ku solutions ebyo bye balimu, and you mind about the solutions of what they are in, sigenda kwewunya bwe nakusanga nga wagaggawala. I will not be amazed if I find you filthy rich. Ekyo ky'oyita omulimu gwo. What you take for your job, Bwe kiba nga tekirina problem yonna gye kisolovinga, if it is not solving any problem, that is not a job yet. tegunnabeera mulimu, That is just there maybe for survival. oliawo kubeerawo bubeezi. If whatever you are doing doesn't have any demand, Kyonna kyonna ky'okola bwe kiba nga tekyagalibwa tekyetaagibwa, you are just rehearsing working. oli mu kuddamu buzzi, olinga agezesa okukola. Nsaba Katonda ono yatonda eggulu n'ensi I'm asking the Lord, the maker of the earth and the heavens, akumbikkulireyo ekintu, may he reveal to you certain things. akuweeyo May he idea, give you an idea. akuwe okwetegereza May he obulungi, give you to look around very well. akuwe okwetegereza ebizibu by'ensi eno, May he give you the power to research the problems of this akuwe world. okwetegereza crisis abantu ze balina, Research on the crisis of the men of the world. emitawaana abantu gye balina, The troubles and the problems of the people. ebibasumbuwa, Whatever is perturbing and disturbing kubanga them. mu ebyo ebibasumbuwa Because amidst those things that are aching them mwe mwekwese sente. is hiding the money.